Lengera embaata, lengera empuuta, lengera enswera, amagunju ga wano bwe gajja mu lyato, ne gasinga abantu abasoma. Ne gasinga abantu abasoma. Bannange ani ajjukira akayimba ako? Anti tukali mu makati, tukali wakati. Leero tusoma Lubereberye 7. Tusoma ku Nuuwa. Omusajja eyalaba ekisa mu maaso ga Mukama. Asangibwa mu Lubereberye 7. Bw'atanna subscribinga vidiyo zaffe nga toziraba bannaaye olinda kikyo? Olinda ki? Bannaaye musubscribinge, mulayikinge, musharinge. Nabagamba eno Bayibuli tugenda ogisoma omwaka guno. Tugenda kusoma Bayibuli ne sitaani yeetuge. Abanajja bwe bataasangewo sitaani bajja kumanya nti ffe abaamwetugisa. Ndowooza mukitegedde ekintu ekyo. Kati musubscribinga abooluganda, mulayikinge, musharinge, ogambe ab'emmanga n'ab'engulu nti abaaye tugenda kusimbula Lubereberye 7 gwe tugenda okusoma olwaleero okuva ku lunyiriri olusooka paka gye buggweera. Ebintu byo byali bitya? Olunyiriri olusooka Lubereberye 7. Mukama n'agamba Nuuwa nti yingira ggwe n'ennyumba yo yonna mu lyato, kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino. Olwokubiri, mu buli nsolo ennongoofu twala 7, ensajja n'enkazi yaayo, era ne mu nsolo ezitali nnongoofu 2, ensajja n'enkazi yaayo. Olwokusatu, era ne mu bibuuka waggulu 7, ekisajja n'ekikazi, ezzadde liryoke libe eddamu mu nsi yonna. Olwokuna, kubanga oluvannyuma lw'ennaku 7 nze nditonnyesa enkuba ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro, nange ndisangula buli kintu ekiramu kye nakola okuva mu ttaka. Olwokutaano, Nuuwa byonna n'abikola nga Katonda bwe yamulagira. Olw'omukaaga, naye Nuuwa yali yaakamala emyaka 600 amataba g'amazzi bwe gaabeera ku nsi. Nuuwa yali 600 years. Tugenda ku lwakumeka? Ku lwa 7. Nuuwa n'ayingira n'abaana be wamu naye mu lyato olw'amazzi g'amataba. Olw'omunaana, mu nsolo ennongoofu ne mu nsolo ezitali nnongoofu ne mu bibuuka ne mu buli kyewalula ku nsi 2 ne biyingira eri Nuuwa mu lyato, ekisajja n'ekikazi nga Katonda bwe yalagira Nuuwa. Olw'ekkumi, awo olwatuuka oluvannyuma lw'ennaku 7 ziri, amazzi g'amataba ne gaba ku nsi. Olw'ekkumi-n'emu, bannaaye atanna subscribinga, tusome ekigambo kya Mukama. Enjiri eno etuuke buli atalina Bayibuli n'agiyina. Kati tugenda ku lwa 11. Mu mwaka ogw'olukaaga ogw'obulamu bwa Nuuwa, mu mwezi ogwokubiri, ku lunaku olw'ekkumi-n'omusanvu olw'omwezi, ku lunaku olwo ne zizibukuka ensulo zonna ez'omu nnyanja ennene n'ebituli eby'omu ggulu ne bigguka. 12, enkuba n'etonnyera ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro. 13, ku lunaku olwo Nuuwa n'ayingira ne Seemu ne Kaamu ne Yafeesi, abaana ba Nuuwa, ne mukazi wa Nuuwa n'abakazi 3 ab'abaana be wamu nabo mu lyato. Tugenda ku lwakumeka? Lwa 14. Abo na buli nsolo mu ngeri yaayo, ente zonna mu ngeri yaazo, na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo, na buli ekibuuka mu ngeri yaakyo, buli nnyonyi eya buli kiwawaatiro. 15, ne biyingira eri Nuuwa mu lyato 2. Buli nnyama yonna erimu omukka
ogw'obulamu. 16. Ebyayingira ne biyingira ekisajja n'ekikazi mu buli nnyama nga Katonda bwe yamulagira. Mukama n'amuggalira munda. Ani aggalawo eryato lino? Mukama n'amuggalira munda. 17. Amataba ne gabeera ku nsi ennaku 40. Amazzi ne geeyongera ne gasitula eryato ne liwanikibwa waggulu w'ensi. Olwo lwa 17. Tugenda ku lwa 18. Lugamba lutya? Amazzi ne gafuga ne geeyongera nnyo ku nsi, eryato ne liseeyeeya kungulu ku mazzi. 19 bwe tugendako. Amazzi ne gayinza nnyo ku nsi, ensozi zonna empanvu ne zisaanikirwa ezaali wansi w'eggulu lyonna. Emikono 15 okugenda waggulu, amazzi bwe gaayinza ensozi ne zisaanikirwa. 21. Buli nnyama etambula ku nsi n'efa, ekibuuka n'ente n'ensolo na buli ekyewalula ku nsi, na buli muntu yenna. 22. Byonna ebyalimu omukka ogw'omwoyo ogw'obulamu mu nnyindo zaabyo, byonna ebyali ku lukalu ne bifa. 23. N'asangula buli kintu ekiramu ekyali kungulu ku ttaka, omuntu, n'ente, n'ekyewalula, n'ekibuuka waggulu, n'ekisangulibwa ku nsi. Nuuwa n'asigala yekka n'abo abaali wamu naye mu lyato. 24. Amazzi ne gayinza ku nsi ennaku 150. Bannaaye ndowooza eryo eggulire mulitegedde, lubereberye 7 mutegedde waakomye ng'omuntu tewali n'okwa. Nuuwa yekka y'asigaddewo n'abeewuwe. Bannaaye musubscribinge, tunaalabagana mu lubereberye 8 nammwe mbyewuliriddeko. Tunaddamu.